Mugamba mutya baagala abalungi abeekumira kusinga face to face 6 mbaaniriza ati nate olunaku olwaleero. Mbaaniriza eno gye musinziira okubeera nga mwekuumirako era nga mundaba. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira ebintu by'olina okukola ng'otudde ku mukira. Omukyala amanyi okuzina omusajja oba omukyala anyumirwa okuzina bbaawo. Waliwo ebintu bye tukola nga tutudde ku mukira. Okuzina omusajja it's not only about buukabuukanga ttena oba kunyeenya kiwato oba kugrindinga oba kubeera nga osobola okubeera nga omuzina akabanga akawera. Omusajja olina okumuzina n'anyumirwa. Simanyi oba wali ozinyeko omusajja wo n'okinotisinga nga muli mu kikolwa. Like oli waggulu yeebase wansi naye aligezaako okwesindika okubeera ng'ayingira munda. Like agezaako nnyo okuba nga yeesindika. Omanyi ki oluusi ekireeta embeera eyo? Ebiseera ebisinga ekireeta embeera eno nti omusajja aba takuwulira nga ggwe omukyala. Aba tawulira nga like eyo sensation gye yandifunye oba obwagazi bwe yandifunye aba awulira tebuwera, aba awulira tabufuna bulungi. So nekimuletera okubeera nga yeesindika ayagala alinga ayagala okuyambako mu kwezina. Ekisookera ddala w'oba ozina omusajja tofokasinga ku kituli kyokka. Nga bw'olaba naawe omusajja bw'aba akuzina n'atafokasinga ku kituli naawe tofokasinga ku mukira gwe gwokka. Kasita otuula waggulu nti kati gwe avuga ekintu okivugira ddala wenna oba kyonna. Emikono ogitambuza n'omuweeweetako ku bugundi ku bunywanto bwe. Osobola okwesindika mu maaso bw'oti. Omukira n'oguleka nga guli munda naye ne weesindika mu maaso n'obeera nga akutte emikono gyo n'ogiteeka ku kifuba kye. Then n'obeera ng'enonyeenya ekiwato ekisooka omubiri gwonna guba tegusituka. Sigamba nti obeera oli kulinga obuukabuuka nedda. Oba onyeenya ekiwato then emikono n'ogireeta ne gitandika okuweeweeta otubeere tw'omwami wo. Kigenda kumwongera obwagazi era atabukire ddala. Mu abaami kye mbasaba omukazi w'aba atadde omukira n'akukola n'akuteeka mu manayi n'atuula waggulu akuzine. Beera mukkakkamu. Omulimu gwo gwa kurelaxinga nga ggwe. Kukkakana kundeka nkole kye nnina okukola ng'omukyala. Si ate kubeera nga naawe ate olinga ekizibu nedda. Osobola kale okozesa emikono gyo n'onnyamba n'onkwatako but in a relaxed way. Si kubeera ng'oli 100% mu kintu mw'oli no. Osobola kumpa 25%, 75 gireke ekuyambeko okubeera ng'ozza amaanyi go agaba gagenze nti osobola ate okunziramu mu luutu ey'okusatu oba ey'okubiri. So, emikono osobola ogikozesa n'oweeweeta ku mwami obubeere bwo buno n'okuweeweeta mu kifuba kye. Abasajja abamu Katonda yabatonda bulungi balina ebyoya. I'm not saying abatalina byoya nti si balungi, no. Waliwo abalina ebyoya bye bayita obutto. Actually sibyagala. Kale. Abalina ebyoya bye bayita akatto. Osobola okuweeweeta mu byoya bye bisaamu omukono gwo bw'oti. Like ng'olina engeri gy'omuyisaamu n'omunyonyoogera n'awulira ng'afa obuwoomi. Then n'ekirala osobola okuyisa omukono gwo mu byoya ebyo ng'olinga akola circular motions. Waliwo engeri gye bibeera binyonyoogeramu omusajja n'abeera ng'anyumirwa. Omwami ono waba talina byoya waliwo abasajja abalina obunyama bwabwe ne waba alina ekifuba kye nga kiri flat. Okyasobola okumuweeweeta n'abeera ng'anyumirwa. Ekirala omwami omunywegerako. Tumunywegera tya okkira ddala wansi n'obanga amwebaseeka ekifuba kyo ne kimiitinga ekifuba ekikye then n'obeera ng'omunywegera ng'ate no bw'okola ki bw'omuzina. Kati awo kuba akafaananyi ng'omukazi akuzina mu sayiro eyo kankubuuza olinza obutanyumirwa. Naye ebiseera ebisinga lwaki abasajja tebanyumirwa nti atuuka n'ekiseera n'agamba saagala. Lwaki? Because of how you guys do it. Mukikola mu ngeri etanyuma ebowa. Kugamba bimubowa. Talina kubeera ng'obowa omusajja oba talina kubeera nga awulira ng'omuntu eyeebowa. Alina kubeera ng'anyumirwa, alina kubeera nga yeeyongera obwagazi, alina kubeera nga ekintu mukitambuliza ku level eddako. Musobola kitambuliza ku level eddako singa oba oli fully participating mu kikolwa ekyo. So, n'engeri endala waliwo ke tuyita reverse cowgirl. Nti omusajja osobola omutuula ku mukira naye ng'omukubye amabega nga like akabinako katunudde kale ng'omukubye amabega nga face etunudde eri ebigere bye. Bw'aba yeebase bw'atyo osobola omugamba na raisingako ebigere bye katini nnyo. Tujja kuba tukola video nga twogera ku styles bw'osobola oziniramu omusajja bulinga 10 ng'omuli waggulu awo engeri gy'osobola okutambuza omukira ogwo oba okukyukira ku mukira ogwo omusajja n'abeera ng'anyumirwa. So ne kano kamu ku busawo naye tugenda kakozesa. Kubanga abakyala abasinga mukola reverse ne cowgirl like osobola gikola ng'omutunuulidde oba ng'omukubye amabega. Bo bokka bubiri bwe mutera okwettanira so bwe tugenda okutunuulira. Omusajja oba omutudde ku mukira ng'omutunuulidde eno eri ebigere nga wali amaaso go. Osobola omusaba n'asitulako
amaviivi ge katini bw'ati kitegeeza gwagenda kusindikamu katini obeere ng'ali mu kikko osigale ng'otudde ku mukira ogwo ng'oguwulira. The purpose for kusindika mu kikko ngenda kubeera togenda kuguzina era togenda kukola kintu kyonna wabula ogenda kuleka omukira ogwo gubeere mu mmanayo gurestinge. Nabasomesako kye tuyita stillness, omuntu okubeera okuteeka omukira gwe ne gwebaka mu mmano oba ne gubeera mu mmana nga mweguli guyimye naye nga tali kuzina just for few seconds or for few minutes. Then bw'omala gw'ogenda kubeera oweeweeta ebinege bye. Nabagamba waliwo akalayini ku baami akagatta ekinege ne wane wafuluma ebintu ebirala akatuli akali eyo. Njagala kalayina ako koba oweeweetako bw'oti mpola mpola okaweeweetako ng'okayisaako olugalo nga bw'ozannyisa ebinege omusajja ajja kuba anyumirwa nnyo nga bw'okiwulira. N'ekirala bw'oba ozina omusajja tomuzina rhythm yeemu nga naffe omutaagala oba nga namwe omutaagala musajja kubeeramu munda ng'akuzina ta oyagala kole ta ng'alinga omuyimbi si ta no. So naawe bw'otyo bw'obeera tomuzina ng'omukira ogumaliramu osobola okuzina ekitwe ky'omukira kyokka nti obinugula akabina bw'otyo oba obiniguza akabinako ng'otadde either omutunuulidde omutunuulidde eno oli mu reverse oba omutunuulidde mu maaso ge whichever way gy'oyagala okikoleramu. Osobola okukwata n'oweesika n'oteeka ebigere byo kumpi n'oteeka ekifo kyo kumpi n'ebigere bye n'omukwata mu bigere bw'oti mu ntobo z'ebigere bye n'abeera ng'akwadde support. Kati n'oyiniguza akabina n'obeera nga osigazza kitwe kyokka n'otandika okubeera ng'omuzini weetooloolera ku kitwe ekyo mpola mpola. Ebigere bino ogenda kuba okutte mu bigundi bya mikono gino ogenda kuba gikutte mu bigere by'omusajja. Nabagamba ebigere wansi birina nerve endings empitirivu era ne mbagamba ekifo ku muntu yenna ekirina ennyonyoogezi empitirivu nga omukwate wantu awo afuna ennyonyoogezi wabeerawo bu nerve endings obusobola okuyambako okustimulatinga embeera oba okuelevatinga omuyimo gw'omuntu. So oba omukutte mu bigere byo osobola okuba nga oyina engeri gy'omutakulamu mpola mpola mu bugere ng'ate bw'omuzina. Ogwo omugamba kimu I want you to be still nze ndeka nnyumirwe nkole byenjagala. So munywegereko ate n'ekirala muweeweeteko nga byonna by'oyagala bakukole naawe okyasobola obikolera ddala omusajja naddala woba omutuddeko. The point is not only kugenda mu mukira kubuukabuuka kubeeraawo kunyenya kiwato ng'ogamba kiwedde nedda mukwano kisukkako ku ekyo. Baagala nnyo Omukama abankuumire abanjagalire temujjanga okwo. Tulina lives zaffe zibeerawo ssaawa 2 oba 3 ez'ekiro buli lunaku. Then tubeera n'ez'emisana zibeerawo ssaawa ez'emisana ziri kind of disturbing okumaintaining obudde bwazo naye bw'oba oyagala uzifuna subscribings akadde kanyigeeko akadde ako bw'okanyiga bw'emandi live oba ofuna notification butereevu kiba kigenda kuyambako okuba nga at least ofuna notification n'ojja ku live zaffe. Live zaffe ziba nnungi kubanga tusomera ddala emisomo ate era n'okuddamu ebibuuzo. Mubeere bulungi mwebala basharing nga baliking nga bakomenting nga mubeere bulungi. Omukama abankuumire ate era abanjagalire. Yeah.